Mamedi Kakiiko agamba bw'oba olinayo ssente ez'okubbali gula ettaka productive land olikulaakulanye olikolereko ebintu ebivaamu ensimbi ng'okulima ng'okulunda ng'okuzimba amayumba ebintu ebyo oluvannyuma ebiri productive bw'oba ssente zo gy'obitadde nga toguze bondi ebintu ebyo bye bijja okukola amagoba n'okkuza eggwanga gye bujja mu maaso gavumenti bw'eba yeetaaga ssente kwejja okujja omusolo bw'ejjako omusolo n'erooka eddukanya emirimu gyayo okusinga omuntu akugamba nti bw'oba olinawo ssente ez'okubbali ziwole gavumenti gula bonds nga gavumenti ssente ezo ziyeewola z'ogiwa zigenda ate kusasula interest gwe gy'ofuna ne tusanyuka nnyo nga tufuna interest eno eya 16%. Because waliwo enjawulo wakati wa personal interest ekyange nze nganze n'ekyeggwanga. Bw'oba ofuna interest eyo kikusanyusa naye nze ng'as an economist mbalabulamuuko nti tutegeere nti eggwanga tuba tuliteekakooko mu matigga. Bw'eba national debt erisinga nga interest repayment etwala ekitundu kinene essente ezisaasaanyizibwa mu kusasula amabanja interest eyo mu budget ze zisingamu obunene. Gwe ng'omuntu oyinza okufunamu nti sente zo ziteeke mu bonds weefunire cash oyoola omudidi naye manya. So esaanye tubeere abantu abakubaganya ebirowoozo obulungi nti ono omusajja agamba bw'oba olinayoko some extra cash gula ettaka oba tandika an investment ejja okukulaakulanya nga bwekulaakulanya n'eggwanga such that government bw'eba etuuse okwagala okuspendinga ssente zaayo ejja kugyetakisinga eggwe oba ebintu by'olimye bw'eneemala okubitakisinga n'erooka efuna ssente zeegenda okusaasaanya mu kukola emirimu zaayo. Kiba kya bunafu nnyo okubeera nga gavumenti ensimbi zeesinga okufuna ate ezijja mu bantu kuzibeewolako mu bantu. Ensimbi ezisinga obungi zaali badde za kuteekebwa ku musolo nga guva mu bintu ebiri productive abantu bye bakola. So ku bantu abo ababiri oyo encouraging abantu nti bw'oba olinayoko ssente eziri excess gula bond. N'oli agamba bw'oba olinayo ssente eziri excess gula ettaka likozese okolereko ebintu ebivaamu ensimbi ebikuza n'eggwanga bwe bimala oddikuza gavumenti egyekutakisinge. Gavumenti ensimbi ze yeetaaga okusaasaanya mu mirimu gyayo ezigyenga mu misolo egiva mu bantu ebintu bye bakoze okusinga okubeewolako ssente zaabwe naye bagaana okukola ebintu bye bateekeddwa okukola.